jako akawuwo. Nga Buganda sako ne Uganda okutwaliza wamu bakamaliriza okujaguza esabiti ey'okukuuma obutonde bw'ensi, omubaka wa Buyikwe South Honorable Dr. Philip Lulume Bayiga asinzidde ku mbuga y'eggombolola Ssaabagabo Ngogwe mu disitulikiti ey'e Buyikwe mu kutuuza omwami wa Kabaka omuggya Rashid Kimera n'alaga obwennyamivu olw'abatamanya ŋŋamba abafunvubidde mu kusaanyaawo ebibira. Ne balumba emiti egiyimiridde egy'ekibira ne bakifukamiza mu basimbewo ekyabo. Ssaabagabo oyo ye kaweefube gwe twagala okwenyigiramu ffenna kubanga kitukwatako. Badde njogera n'akulira ekitongole ky'ebyobulambuzi mu Luganda awali eggwesezo wali wano mu Buyikwe South mu muluka gw'ekitazi. Wano okumanya obumanya nti n'okuweesa kwalingawo. Okusinziira ku mbaka Bayiga, bano beerimbika mu kuzzaawo okusimba emiti, gamba ng'egya kalitunsi wamu n'egya payini gyagambye nti tegiyamba mu kukuuma butonde bwansi, bw'atyo n'asaba ekitongole eky'ebyobulambuzi ssaako obutonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda okutunuulira ensonga eno n'eriisa ejjogi ng'omukaweefube ow'okukuuma obutonde bw'ensi. Oyinza okunoonya abaana baffe ne batamanya nti walingawo abasajja Abaganda abaasobolanga okwokya olwazi ne bajjamu ekyuma ne bakifuula enkumbi. Kiri wano Kyaggwe, kiri wano ekitazi. Ebintu ebyo twagala okubisokoolayo bibeere ebyobulambuzi. Birimbwa Ssaabagabo, birimbwa Ssaabawaali. N'olwekyo minisita okujja eno kabeera akabonero akooleka nti Ssaabasajja Kabaka twandimusabye nnyo yettanire nnyo Kyaggwe ow'eneebo kunja. Mu ngeri y'emu ssentebe wa disitulikiti y'e Buyikwe Jimmy Kanabi asabye Obwakabaka bwa Buganda okuvayo bulambika abaami baabwo ssaako ekitongole kya Buganda ekivunaanyizibwa ku by'ettaka ekya Buganda Land Board okuluŋŋamya watuufu ettaka ly'Obwakabaka gye liri yonna, kino kiyambeko mu kutawuluza entalo ezisusse ng'emisango mingi egyetobese mu nkaayana z'ettaka. Naddala ku inventory y'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eriri obwa Ssaabagabo ne Ssaabawaali etwalizaawo, kuba ebisinga otusumbuwa singa abasajja bo Honorable Minister nabo bafunako ku inventory eyo ne bamanya nti lino ettaka lye tulina wano ne lino liri wano ne lino liri wano. Wano omumyuka wa Kagga asooka Oweekitiibwa David Gamatovu wasinzidde okugumya abantu ate n'okubakubiriza okusimba emiti ssaako okuyiga okukekkereza kubanga embeera ensangi zino ya bunkenke mu byenfuna. Sinalabawo nnaku yenkanankana ennaku zino ennaku ekutte ensi. Twali mu COVID embeera yali akekkereza naye olwaleero ennaku eri mu nsi esusse. Oba bye bino COVID yaleeta oba ntalo ezayinga mu nsi naye bakuutira kino nti buli omu akekkereze akwata. Omwami wa Kabaka atuuzizza ow'eggombolola ya Ssaabagabo Ngogwe Kimera Rashid aliko byalambuludde n'okusingira ddala mu lunyiriri olw'okukuuma obutonde bw'ensi. Kubanga ono mbadde mwami wa Kabaka w'eggombolola nga nze kyampaaso lw'abaamagombolola nga ye mumyuka wange n'ebyaffe ffe tukkiriza muweereza waffe Ssaabasajja tayinza kulonda muntu atali mugunjufu. Era kyakabi nnyo ne bwe kiba gw'okiyitiddemu nga Kabaka yakuleegera ng'oli mugunjufu gwe ne weeteekako byataakusuubiramu ekyamazima mu kikaali oba ofuuse kikolimo. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.